Kitalo nnyo ekya muko omugenzi ano abannamwandu AK47 Naalongo Maggie Kaweesi ono yafiiridde Mengo Hospital. Naye mu kufa kwe waliwo akatambi akazuuse nga asikanga n'omuguwa ne Guneedi Official. Kati mu katambi ako ate ne mubaamu ebintu ebyogerwa nga naawe osaana obyewulirireko oba oli awabiwulidde dda, naye nsuubira okuba nga waliwo ekiyinza okujja mu maaso awo olw'ebigambo ebyo. Nali manyi nti Guneedi Official yeewummuzaako, naye ekirabika Guneedi Official si mwangu yadde n'akamu, si mwangu yadde n'akamu, nti abalamu bamukaaba n'abafu boolekedde okubeera nga bamukaaba. Kakati munnange gwe twogerako ye nnamwandu w'omugenzi AK47. Kitalo nnyo nti kati naye mugenzi, abaana be nsinze okubeera nga nsaasira, Naalongo Maggie Kaweesi, era nga ono Naalongo yamuzaalamu abalongo, afiiridde Mengo Hospital oluvannyuma lw'okubeera nti yafunyeemu obuzibu mu bulamu bwe, ekyennaku yabadde yakakomawo okuva e Bulaaya n'atasobola kubeera nga asimattuka. Kitalo nnyo. Kati Naalongo ono Maggie Kaweesi, abatamumanyi, waliwo akatambi ke nafunye wano ng'ali n'abaana be abalongo okukosa, naye kennyini akatambi kwe gamba ng'ayogera nga si kifaananyi bufaananyi ekya stiili, tusobole okubeera nga tumulaba tumutegeere bulungi nnyo. Balaba ono mutabani wange omukulu ye Xavier Andre Mayanja, ono ye Nakato Koni Alad Mayanja Nakacho Owengabi. Then ono Kainen S Mayanja Waswa Rubega. Then ono ye best friend waffe ye Maya Darling Wydra. Wydra. Yeah. Away from there. Okay. Kakati oyo omukyalo oyo kyannaku nnyo nti abaana kati basigadde mulaba mu bifaananyi na mubutambi ng'obwo, abaana abato kuviibwako taata waabwe ku myaka emito, okubeera awo nga baga taata we yafa wa myaka atanabuza na myaka 3, ne bagamba nti maama wo naye nnaku y'amaanyi. Kati Naalongo Maggie Kaweesi munnange nga bwe nkutegeezezza nti akatambi kafulumye kabaddengawo, naye kwegamba kazuuse naye nga kalimu ebikanga, naye nga omukyalo ono yafudde ku lunaku lwa Mande ssaawa ez'amalala g'ebyemisana awo Mengo Hospital, okusinziira ku close associates batugamba nti yafudde ku ssaawa ezo. Kati promoter Vegas ono close friend owa Mayanja family bw'atyo yalangirira nti Kaweesi yafiiridde Mengo Hospital ku lunaku lwa Mande Julayi nga 26, era n'ategeeza n'agamba nti amazeeyo ennaku 3 oluvannyuma lw'okubeera nti yali yafunyeemu ku buzibuzibu mu bulamu, ku buzibuzibu kasookedde ng'akomawo nnaku yali yakadda n'afunamu buzibuzibu. Katusuubire nti munnange biri mu katambi birimukko bakonye ku kigambo okufa, kyensonga kinjagadde tuwulire akatambi ako, naye ebirala ebirimu ebyewuunyisa ennyo. Kakati mawulire mabi nnyo, era Katonda bw'atyo amuyise. Kakati omukulu Vegas yatugambye nti abadde ng'ajja n'akoma n'addayo, naye ku guno omulundi bwe yakomyewo yafunyeemu obuzibu mu internal organs ze. Internal organs, subire si multi organ failure. Kakati bw'atyo n'afa nga yakamala ennaku 3 Mengo Hospital, era nga ababaddeyo ab'eŋŋanda n'emikwano babaddeyo ennaku 3 ng'ajjanjabibwa, naye ne watabaawo kikyuka ky'amaanyi. Kakati family bwe batyo nga bakutubuulira ebisingawo awo ku bulwadde obwamusse oba oli awo
n'okuziikibwa kwe. Naye nga omukyalo ono Maggie Kaweesi abadde mukyala muna business era nga socialite, abadde mukyala wa mutimbagano nnyo. Twamumanya nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti yafumbirwa AK-47 era ne bazaala n'abalongo. Jjukira AK-47 yafa 2015 Julayi 2021 bw'ati omukyalo ono Kaweesi ate yakola omukolo gw'okwanjula n'omuyimbi Rabadaba sayidi z'entebe eyo. Nsuula olunyiriri n'enkola ki? Akayimba ka Rabadaba nsuula olunyiriri simaani kati yakasuka olunyiriri. Era olunyiriri ne lukwatayo ne lukukakana nga kapa eno ekwataganye bwetyo. Oluvannyuma bwe batyo bagende ebweru n'abaana baabwe kuba kati baali bafuuse baana baabwe nga bwe bakomawo e Uganda, naye nga yayawukana n'omuyimbi Rabadaba era n'abeera ebweru eyo n'abeerayo paka lwe yakomawo n'abaana okuddamu okubeera nga bareunitinga ne famire yaabwe y'Abamayanja. Kati 2021 kugambye nti yakola omukolo gw'okwanjula ne Rabadaba sayidi z'entebe eyo era nga bano bagenda United Kingdom gye baali babeera, naye Rabadaba alabika ndowooza n'atasobola kubeera nga akikwasaganya ne batakwatagana anti bwe bityo biba. Kakati munnange tetumanyi kakati namwandu abawaani oyo, namwandu abawaani kubanga Rabadaba walinnya AK-47 yali walinnya, naye olw'okuba ndowooza oli yamuzaalamu abalongo kirabika ndowooza n'abanga yakoze eki yalina ennene Ssaalongo yalina ennene Rabadaba. Naye Rabadaba lwakuba amawulire mabi gakufiirwa, naye Badi Black yali yatugamba nti Rabadaba y'omu ku basajja bootakola ki mbukootanyooma batu bye yatugamba. Kakati bwetyo tukyamuyita Nnaalongo wa AK-47 era namwandu wa AK-47 kubanga gyalina ki? Gyalina abaana. Kibi nnyo kubanga era tewali nsobi gye yali akoze okuddamu okufumbirwa naye ne bitatambula bulungi nnyo. Kibi nnyo, kibi nnyo, kibi ddala. Kakati nga bwe nkutegeeza nti wano e Kampala wabaawo ba smart wire. Kati abakyala nga bano oba abawala nga bano bafuna obuzibu nti babeera basumbuyibwa abavubuka ba smart wire. Kati mubamu kwabo ye Gunedi official. Gunedi official tumumanyi bulungi nnyo nti musajja muzibu nnyo, atambudde wangi nnyo, yonna mbu Akyera Gachumba baani bamumanyi bulungi nnyo nga smart wire. Kati akatambi kano Maggie naye yalinamu enkolagana ne AK-47. Tetumanyi nti enkolagana eyo oba yasukka oyandika oba yakulosinga red line, naye nga akatambi naawe osobola okuwulira n'otegeera tikirabika kyali bwe kiti oba bwe kiti oba bwe kiti, naye nga kalimu. Wuliriza nnyo akatambi kano mulimu ebintu ebyama bye kaziikula ebyamakulu ennyo. Taata w'abaana bo yafa almost mu uza onjagaza ki? Grenade n'ongamba Maggie mbadde njagala nkubuulire ekyama naye tokyogeranga. Wakwata ekifaananyi eky'emmotoka y'omugenzi AK-47 taata w'abaana bange, may his soul rest in peace, n'okimpeereza n'ombuuza do you still remember this car? Nenkugamba emmotoka eyo njijjukira, that was Emma's car. Nembuuza bambi oba ani agivuga mu screenshot eya message eyo. Grenade n'onkubira essimu n'ongamba Maggie kankubuulire taata w'abaana bo yafa almost mu myaka gyange. Nemukugamba ye kituufu n'ongamba naye naawe toyagala kufa nga Emma bwe yafa. Nenkubuuza lwaki? N'ongamba Maggie mutimu no sleep gyendi ndi ku maggwa. N'ongamba Maggie kankubuulire ebyama bibiri Jeff Kiwa byakola. Jeff Kiwa andye ebisiyaga. Grenade nekugamba ekyo sikiwulirangako ku Jeff. N'ongamba Maggie Jeff Kiwa mu kufa kwa taata w'abaana bo akumanyi nnyo era yanzibirako
ebyama ebisinga era ye yaliwo ne ku deja vu nga ekaafa. Grenade ekyo kintu kyankuba walojjukira nti nali nkugambye ngenda ku mulimu era saakola olunaku olwo. Omutwe gwanzunga nasiba ewaka n'ensiba ennaku 2 nga bwe nsaba Katonda. Ne nkugamba oyagala nkuyambe ki? N'oŋŋamba Maggie njagala kuva mu team no sleep. Naye njagala kuvaayo ng'abantu sebakitutte bubi. Ne nkugamba oyagala nkuyambe ki era nenziramu ne nkikubuuza. Grenade nonneegayirira ntandika okuteeka mu music wo ssente nkukolere nga manager wo. Ne nkugamba efu anaakiwulira atya nti nze nkutta omuyimbi abadde mu team no sleep nga mukwata muteeka mu ssente kyenava nfuna omusajja wano gwe bayita Timo ku London. Ne mugamba akole nga manager nze mbeere behind everything, nze nfinancing nga Timo yali kifaananyi nga saagala era kubeera mu ntalo z'e Uganda. Grenade nakuyamba ng'omaze okumbulira ebintu ebyo byonna nafukamiranga ku mavivi gange nenkusabira era ojjukira bulungi nnyo era ne audio ndoza nzina nakugamba nga ndi Naalongo kankusabira omukisa ensi ekumanye music wakyuke otambula amawanga era nakusanga mu bulamu bwo tolina gye wali otravelinzeeko. Nekugamba ojja kutambula amawanga naye nekinsigala ku mutima. Grenade time netuuka nenkugamba nina okujja Uganda tufune lawyer, nina mukwano gwange lawyer nali nkusindikayo w'omukyalo oyo n'ogaana neŋŋamba nja kujja wiiki emu tufune lawyer tukusayiningise endagaano tukusayiningise contract. Weebuzaabuza nnyo ekyo ne tukireka ne tugamba Timo engeri gy'ataaliwo neŋŋamba Timo engeri gy'ajja mu November tujja musayiningisa mu November oba tujja musanga Uganda mu December. Grenade tubadde ne group chat ya management nga gw'omuyimbi tukumanaginga tutya ennyimba nga mulimu Brian promoter gwe mbadde nsasula every now and then, mulimu aba video era bwe najja Uganda nakolera video 2 gye wakola eya Amen n'endala gy'otannafulumya gy'ogenda ofulumya ng'oli ne ono omulenzi we Sweden mwerabidde ono Rickman. Grenade mbadde kwatibwa ekisa kingi obutavaayo kuba ebyama bye wambuulira nga nange ndaba biyinza okuleetera obuzibu, naye munnange bw'oba ensi bw'oti bw'ogitambuza ffenna katutambulire mu kkubo lye limu. Grenade njagala nkubuulira ebigambo nga owulira era n'ensi ewulire era njagala ensi emanye olwaleero mulekerawo okubeera nga muntyobola buli ssaawa kuba ndi mukazi mukulu nina obuvunaanyizibwa nina abaana, imeji y'abaana bange, imeji y'abantu ne famire lwakukwatibwa abantu nga mmwe kisa. Grenade tewava ku kya Jeff Kiwanuka, skande endala nejja yali ya SK Mbuga. Twali tutudde nga management turaninga ebya music ne bagamba SK bamutadde wakaabirawo n'ongamba ogenda kola otya n'ongamba engeri Maggie abantu bano gye bakutyamu tukozese gwe nenkugamba Grenade toteekayo bintu ebyo binaatuuka paka wa. Grenade wagenda ku Snapchat yo siku yange sinze nakutimba era abantu baba bajjukira nnyo mu mitwe gyabwe wagenda n'otimba ekifaananyi kyange n'ogamba this is my love, this is my world, my life. Ogenza ontimba nnyo abantu tebategeera nsonga ki eyali behind this. Grenade nakubuuza ddala wayagalanga Vivian mukyala wa Mbuga n'ombuulira kuba ebiseera ebyo twali twafukira ddala ab'omukwano n'oŋŋamba Maggie nagenda nga maka ga SK Mbuga nenebaka ne mukyala we ne mukyala wa SK Mbuga yajjanga ewange wempangiza n'ensulangayo era banneiba bonna ab'oku apartment zo bakimanyi wakwatanga emmotoka za SK Mbuga waataali ng'omwevugiramu ne Vivian nga gwovuga ze videos abantu ze baali batambuza gye mwali nze saaliyo nenkufiiririra ng'omuntu ow'ekisa omuzadde Grenade nenkufiiririra nenkavaringa
ng'otidde nti SK Mbuga ajja kujja n'obusungu. Ekyo kyali kyakagwawo. Nzize onsnapinze ntuuse Uganda mu bbaala. Ongambye bajefu baabo bantaddeko empalana tebazanya music wange olabye ebintu by'ensi eno